ng'essuula y'omukaaga egamba nti okuliraanya omuzigo n'omuliro. Okuliraanya omuzigo n'omuliro. Lwali lunaku lwa kusooka, Violet n'agenda ku kitebe kyabwe. Yasangawo banne bwe baakolanga emirimu. Bamusanyukira nnyo nga bwe bamulamusa, wabula nga bwe bamubuuza lwaki yali abula nnyo ennaku ezo. Baali bamusuubiramu katemba buli lwe baamulabanga, wabula olwaleero Violet teyalina budde kutandika kusesa banne. Yababuuza obanga Lulenti yaliyo mu woofiisi ye, ne bamutegeeza nga bwe yaliyo. Baasigala beewuunya Nakyala Violet mu butuufu bwajja n'atabaako kasesa kabalekerayo beewuunya. Mukazi wattu emirimu gyali gyamutabula dda. Bukyakwasibwa omulimu guno yalinga atatandikangako. Emirundi gyonna gye yasisinkananga Mwesigwa yali talina kye yafunye. Yagenda ku mulyango okuyingira mu ofiisi ya Lulenti, wabula aba ayingira n'ajjukira nti takonkonye. Yakimanya nti olw'obukulu bw'ensonga n'obwangu bwalimu n'okugema ebyokusaagirira yalina kuyingira ng'era ayingire wa mukama we. Bino Lulenti yali abyagala nnyo okumuwa ekitiibwa, era bw'alaba oli ali ku luggi kwe kumugamba nti yingira nnyabo. Bw'ayingira yasanga Lulenti aliko ebitabo by'ayisaamu amaaso. Yayagala atandikirewo okumutegeeza ebimuleese, wabula n'akiraba nti kirungi asooka amuwa obudde amalirize byakola. Yatuula, wabula nga Lulenti tamaliriza byakola. Yakemebwa emirundi mingi okumusaba asooka amuwe obudde awulirize ebimuleese, wabula n'abyesonyiwa. Lulenti tolina ky'ogwana, ne bwengezaako okukuwa ekitiibwa ondaga nti tokigwana. Ebyo Violet teyabyogera, wabula yalowooza birowooze. Lulenti oluvannyuma ennyo yabikkako ekitabo kye yalina, n'asitula amaaso n'abuuza omwana muwala nti, oluvannyuma lw'emyaka okomyewo Violet? Violet yamutegeeza nti tegubadde mwaka. Lulenti kwe kumugamba nti nange sikubuuzizza luvannyuma lwa mwaka wabula lwa myaka. Violet yasalawo obuteesiba ku ekyo n'atuukira ku nsonga. Yagamba mukama we Lulenti nti Mwesigwa si ye yatta Owen nga bwe twali tusuubira. Kakube okubuzaawo Paulo, Mwesigwa si ye yabikola. Lulenti yamwanukula mu bwangu nti kaakati ani mutemu? Wabula oyo omulenzi w'oyo kyonna kyakufudde. Violet ekibuuzo ky'okumubuuza omutemu yali akisuubira, kwe kusaba Lulenti amuwulirize. Ekyo mbadde kye ngenda okuzaako, ekintu kyejjeemu, endowooza y'okwekubiira. Lulenti simanyi lwaki omuvubuka ono omulowoozaako ng'omukyamu. Si gwe okola okunoonyereza ku musango guno. Sirowooza nti wali ofunye n'akakisa okwogeramuko naye. Ndeka nkole omulimu gwange. Lulenti yagenda mu maaso. Bino ebigambo yagenda mu maaso si birungi mu lulimi. Wakirigamba neeyongera okukola emirimu gyange, so sinagenda mu maaso. Ebyo byonna mugazi y'olulimi. Oluganda lulina ebigambo bingi naye nga mwe mubiteekamu, mwe mubigunjagunja. Tono yawandiika Lulenti yagenda mu maaso n'okubuuza Nakyala. So ekigambo kyali badde Lulenti yabuuza Nakyala, so si kugenda mu maaso. Lulenti yagenda mu maaso n'okubuuza Nakyala nti kaakati yakulimbye eki? Wabula ndabika nakozesa omuntu omukyamu mu mulimu guno. Ndabika omulimu guno nakuwa mukyamu. Ozannya n'omukwano. Nakyenva mbagamba omukwano. Temugumanyi. Yagamba nti Lulenti yeeyongera okubuuza Nakyala nti kaakati yakulimbye eki? Wabula ndabika nakozesa omuntu omukyamu mu mulimu guno. Ogenda kumpaliriza okugukujjako ngukwasa omuntu omulala. Kirabika wagenda kukola mikwano. Violet byamusobera. Lulenti yali yalemererwa okutunuulira omusango guno ku ludda olulala. Yalinga gwe yasindika okukakasa nti Mwesigwa ye mutemu, ate nga mu kumutuma naye yali teyeekakasa kubanga yamugamba nti kiteeberezebwa okubanga ye yatta Owen n'okubuzaawo Paulo, wabula senti genda oleeta obujulizi obuluma nti ye mutemu. Nnyabo mbuuza,
Bw'atyo Lulenti bwe yagamba Nakyala, n'ono kwe kumubuuza ky'ategeeza. Kaakati oyo omulenzi wo gw'osuutasuuta bw'abanga si ye mutemu, kaakati ani mutemu nnyabo? Violet yakololamu okulongoosa ku ddoboozi, kwe kumugamba nti ekyo kye ngenda okukola mukama wange. Lulenti yaseka kwe kugamba Violet nti okimanyi nti toteekeddwa kuŋŋamba nsonga ng'ezo. Okuŋŋamba nti mwesigwa si ye mutemu, obadde oteekwa kubanga olina obukakafu obuluma omuntu omulala. Okwo nange kwe nandisinzidde okukkiriza ky'ogamba, olwo obedde ebiseera byonna omaze byakiŋŋombuulira eby'ebitundu. Violet yamugamba nti Lulenti nkugambye bwentyo lwa nsonga neetaaga buyambi bwo. Okwogera bino nga Lulenti amukubye eriiso ekkambwe, yagenda mu maaso kigambo ekyo kimpulikikira bubi. Yagenda mu maaso n'okumutegeeza nti waliwo ebintu ebitonotono bye njagala okukubuuza, bw'ononnyamba n'obintegeeza nange kijja kunnyamba okwanguya omusango guno. Nandyagadde okumanya baani abaawa obujulizi ku mwesigwa mu kkooti nti ye mutemu era eyawamba Pawulo. Ebyo Violet bye yabuuza. Mu fayiro gye nakuwa mwalimu ebikwata ku mwesigwa n'omusango ogwo, ebitaliimu kitegeeza nange sibimanyi. Violet yamutegeeza nti mmwe muba ne bye mumanyi bingi wabula ne muwandiikako ebitonotono, njagala kumanya akawonvu n'akagga mu musango ogwo. Lulenti yeefuula atawulidde. Violet yali asazeewo obutasoomooza Lulenti wabula yali akemedde olw'ebyo bye yali ayogera. Mukazi wattu yakaalaamya ku ddoboozi n'addamu okutegeeza Lulenti ku ekyo kye yali asaba okumukolera. Yatandika okwebuuza lwaki Lulenti yeeyisa bw'ati. Mu buli ngeri yali akakasa nti Lulenti nga mbega omulungi yali ategeera bulungi kyamunnyonnyola, naye lwaki yali yeefuula atabitegeera n'okwebuzaabuza okusigala ng'alemeddwa ku kyasooka newankubadde nga baamutegeezezza nti si kituufu. Nakyala yasigala atudde mu ntebe ng'alowooza nti Lulenti agenda kumuwa amawulire agakwata ku abo be yali amubuuzizzaako. Yalwawo ng'atudde ku katebe era kaamunyiga, naye Lulenti teyanyega. Yatandika okwebuuza obanga Lulenti alina ekyenjawulo ky'amanyi mu musango guno ky'atayagala ate ye Nakyala amanye. Yalaba akootakoota mu galumonde. Violet yasituka okuviira omusajja ono, naye yalaba agenda. Lulenti kwe kubuuza Violet nti nkusuubire ddi maama? Violet yali takyalina kyataasa, yasalawo omusajja ono amuddize omuliro. Yamugamba nti lwaki tokibuuza jjajjaawo ali ensekere? Annange ono si mukama we, nze sitegeera oba. Yamugamba nti lwaki tokibuuza jjajjaawo ali ensekere oyo gwe waŋŋamba ali ebukomansimbi? Lulenti yawulira ng'afa obusungu, kyokka Violet n'awulira ng'atoowolokose. Bino nno ebintu mu mulimu nze sibyagala, ebyokusaagirira ennyo mu mulimu ne mubeera awo sibyagala, bivaamu n'ebirala. Kati mu butuufu yali yeewaze dda okukuubagana n'omwami ono mukama we, wabula n'amukaka. Violet aba afuluma ekizimbe nga n'essagala ono musajja wattu yabanga musanyufu okulaba ku Nakyala kubanga ye yamuwanga ekyokukola. Yabuuza Violet nti ate ogubadde? Ndaba wenna osibye emitaafu, kakati nnyaba olwaleero ngenda kuzannya kitundu ki mu muzannyo gwaffe? Ekirala ng'obadde obuliridde, mbadde nkunoonya buli we nkusuubira wabula nga sikuzuula. Violet talina kye yamwanukula wabula yalina akatabo akatonotono ke yali akwatidde mu mukono gwe ogwa kkono. Yabikkula n'abaako akafaananyi kaamukwasa. Sagala yeetegereza akafaananyi wabula nga tategeera baliko. Akafaananyi ke kali mwesigwa ke yalaga Violet akannyina ng'amusitudde bwe yali akyali muto. Yategeeza Sagala nti Sagala njagala onnoonyeza omukyalo oyo amannya ge gye Nantale Teopista. Kye nasembyeyo okutegeerako nti yali akola mu kigo ky'abafaaza ekitovu mu Buddu. Bw'amaliriza okumubuulira ebyo ne yeeyongerayo. Kawala kano nako tekaalina bulungi mpiso oba bambega baba bwe batyo. Sagala yali ayagala okubaako by'abuuza wabula n'ajjukira nti buli lwabuuza Violet tebitera kugenda bulungi, bw'atyo n'akyesonyiwa. Nange nasigala neebuuza lwaki Violet yanyiganga buli lwe yabuuzanga Lulenti n'agaana okumubuulira ekyetaagisa, kyokka nga naye embeera y'emu gye yayisangamu Sagala. Olabye kyenkola bannange saagala bakinkole, osanga bwali bukodyo bwabwe. Nakyala Violet bw'avaawo yasibira waka
Kwolwo yasalawo asiibeka awakawe. Yali amalidde ddala ssabbiiti eziwera nga tasiibako waka. Yasookera ku kulongoosa bimuli bye awo mu maaso nnyumba ye. Yali asimbyewo ebimuli mu bikebe, kwe kutandika okubisalira. Bw'amaliriza n'ayoola ettaka okuva mu kasuku akaali eyo wammanga nga bw'abiteeka mu mikebe omwali ebimuli. Enkuba engeri gye yali efuddembe nnyo ennaku ezo, emirandira gy'ebimuli yali egirese ku ngulu, anti ng'ettaka likulugguse. Bw'amaliriza okulongoosa ebimuli n'adda ku madirisa g'ennyumba. Yalina ekisenge n'eddiiro, kale n'amadirisa kwaliko 2 gokka. Yagasiimuula bwe gatyo agaali gakutte enfuufu n'olukondwe ne gaddamu okumyansa. Bw'amaliriza okulongoosa wabweru, yayingira n'atandika okulongoosa ennyumba. Yajjayo ebintu kinnakimu nga bw'abisiimuula. Bw'amaliriza okubirongoosa ate n'atandika okusiimuula ennyumba. Omulimu gwali gw'amaanyi gwe yakola olunaku olwo, era agenda okugumaliriza ng'ayooya busera. Yali akooye bya nsusso, kale kwe kugamba ng'ensowera agigobya lulimi. Yagenda okufunayo ku mazzi g'okunywa n'atuula mu ntebe n'aganywa okusobola okuweweeza ku mimiro. Mu kiseera kye yamala ng'atudde awo, ebirowoozo bye byadduka ku musango gwe yali yakakwasibwa ssabbiiti eziyise emabega. Omulimu gw'obwambega yali agwagala kubanga gwamuwanga ku ssente eziwera, wabula gwali gumuteeka ku bunkenke. Walinanga okukweka ekifaananyi ekituufu ky'oli, n'ekirala okukola ebintu by'okwewaayo. Mulimu gwa buvumu. Yajjukira lumu lwe yali alina omwami gw'aketta. Bw'akitegeera nti akaseera ako konna ke yali amumanyidde yali amulimba, yamukwatira ejjambiya, kale taba kwerwanako nnyo. Yali akyayinza okulufiiramu. Yalowooza ku mwesigwa be yali amulimbye. Oby'okugezaako okwekozesa kuno yayongerezaako n'engeri Lulenti gye yali yeeyisaamu mu ofiisi ye. N'awulira nga muli mu butuufu yeegomba okwekozesa. Ekibuzo kyali nti bw'aba wakutandika kwekozesa agenda kutandikira ku ki? Olw'ensonga nti newankubadde ekirowoozo ky'okwekozesa yakirina, naye yali takiwanga budde kumanya ayinza kutandika atya. Obwambega kye kintu kye yali asinga okumanya. Ebyamwesigwa bye yali amugambye okutandikawo ekintu bombi tekyandibadde kibi, olw'ensonga mwesigwa yali atandise n'okumwesiga, wabula yali tayagala kumwesembereza nnyo, olw'ensonga yalina okumubulako mu bwangu ddala ng'amaliriza eby'omusango gwe. Bw'alowooza ku ky'okwesala ku mwesigwa ate ennaku n'emuluma bambi. Mu butuufu ono omwana mulenzi yali amwagadde, ye muvubuka gwe yayogeranga naye ng'awulira nga kkakkanye. Bino bya muwala. Yakirowooza nti singa yali amusisinkanye mu mbeera endala etali ya mulimu, nti osanga yandibadde yeewangulidde omusajja omutuufu. Yajjukira engeri omusajja wattu gye yabadde afaayo gy'ali, n'awulira nga n'okuswalaaswala okuba ng'alimba omuntu ng'ono, mu butuufu mwesigwa nga tagwana kulimbibwa. Njagala nnyo abasajja aba. Agamba nti ekintu kye yasembayo okulowooza ng'otulo tetunnamutwala kwe kukolera mwesigwa ekintu ekijja okumwewuunyisa era n'okumusanyusa. Yali ayagala kumuzuulira nnyina. Muwala ono okimanyi nti omukwano gwatandika okumugira. Ebyo byonna bye yamunyumyangako byalaganga nti musajja wattu yali yeetaaga okulaba ku maama. Yasabirira ekintu kimu, sagala abeeko kyayongerezaako ku ekyo kye yali azudde mu ssabbiiti eyise. Yali ayagala bw'amaliriza okwanjula mwesigwa eri nnyina, olwo amwesaleko ebbanga lyonna asobole n'okutandika okunoonya omutemu eyatta Owen. Nga bwe tutamanyi alirira nnyina, wano naye twamubba. Essimu eyali evuga ye yamuwamwamula mu tulo okugenda okuvaawo akime essimu ku mmeeza kwe yali agiresenga ensingo n'okumuluma emuluma. Otulo twamubbira mu ntebe bwetyo n'emunyiga ensingo.
yakwata essimu n'agiteeka ku kutu. Sagala ye yali akubye yamutegeeza nga bwe yalina amawulire amalungi. Omukyala gwe waŋŋambye okunoonya muzudde. Bw'oba tolina bikusumbuwa osobola okulinnya n'ojja omusisinkana. Yamubuuza gy'amusisinkanyeko Sagala nti enene era akayi mu ggombolola ye Rwanda. Rwanda ndoza kiri eyo era akayi. Violet yasigala yeewuunya, yali tamanyi nti ate ne mu Uganda mulimu Rwanda. Nekiri Rwanda ndoza Rwanda ne Rwanda. Yalinnya emmotoka bw'atyo n'ayolekera Elakayi gye yali tatuukangako okugenda okusisinkana ateeberezebwa okuba maama wa Mwesigwa. Bw'atuuka waali Sagala n'amutwala basisinkana omukyala gwe yali ayogerako. Sagala yamulengeza omukyala. Violet teyasooka kugenda butereevu awali omukyala ono. Yasooka n'ayimirirako wala okumwetegereza obanga alina kyayinza okufaananya ku mutabani we okwongera okusoma enfaanana ye. Kyali kizibu nnyo okumutegeerera ku kafaananyi kali, anti kali akafaananyi kaali ka myaka 20 n'omusobyo emabega. Oluvannyuma Violet yagenda n'amusisinkana. Bw'amusemberera n'amulamusa, omukyala yali musanyufu bya nsusso okugattako Sagala nga naye musanyufu, anti yali asobodde okukola bulungi omulimu ogwo omulala mukama we gwe yali amutumye. Violet yatandika okunyumya n'omukyala ono nga kyanoonya bwe bukakafu nti ddala y'ono omukyala ge beetaaga. Yagenda ng'amugamba nti mutabani wo munyiivu, yakunyiigirwa olw'okutambula obutambuzi n'omulekaawo, wabula akuze n'erinnya nno njire ndyerabire kozi yaani. Omukazi yapapirira nti nsobola okwerabira mutabani wange ye Mwesigwa Charles. Maama ye yaliye. Violet kwe kwanguyirira, wamma ye Mwesigwa agamba nti mwabeeranga Mpigi gye wava n'omutwala ewa kitaawe. Omukazi yakkiriza nti kituufu, namutwala ewa kitaawe anti ng'asiiba n'asula ng'akaaba okulaba ku kitaawe. Wano Violet yafunamu okutya kubanga Mwesigwa eyo si y'ensonga gye yamuwa eyamutwaza ewa kitaawe. Yaddamu okumubuuza ebibuuzo ebyefaanaanyiriza bye yali ava okumubuuza. Yamubuuza nti naye lwaki waleka mutabani wo? Omukyala n'addamu okumukakasa ng'omwana bwe yali ayagala okubeera ne kitaawe. Violet yakimanya nti balabika bali ku muntu mukyamu. Kwe kusalawo okumubuuza obubuuzo bwe yatamwattamwa ne bamanya nti batomedde. Yamubuuza ebibuuzo bingi wabula ng'ebisinga era atamwattama. Ekijja okumukakasa nti ddala si ye nnyina wa Mwesigwa. Ng'atuuka amubuuza nti naye ndowooza mutabani wo bw'akulaba akujjukira. Yayanukula muwooteevu nti sirowooza nti kataata kasobola okunzijukira, kaali kato nnyo. Ebiseera ebyo myaka ndowooza 2 gyokka. Naye kyasembayo yamubuuza amannya ga taata wa mutabani we ng'awoza kimu nti tagajjukira. Newankubadde okwerabira kubaawo, naye si kyangu kwerabira mannya ga musajja gwe wazaalamu omwana. Oba nakijjanga gy'otyo, oba nagalaale nga buliri bwambwa. Eyali abuuza yali yeebuuza kimu, Sagala ajja atya okutomera omukazi ono. Sagala nti naye aduma. Yasituka we yali atudde n'ayita Sagala. Yamutwala emmanju w'ennyumba y'omukyala ono. Yamubuuza bwe yazze okugamba nti ono mukyala maama wa Mwesigwa gw'abadde anoonya yatandika atya. Sagala yamutegeeza nti bwe yatuuka mu kigo ne bamutegeeza nti omukyala yavaamu dda n'agenda afumbirwe Elakayi. Yabuuliriza wabula n'asooka abulwa awatuufu omukyala we yali yafumbirwa, nti naye oluvannyuma yafuna ekirowoozo nti yasalawo okuyisa ekirango nti yali agenda kuwa ssente oyo yenna amuwa amawulire agakwata ku mukyala gwe yali anoonya. Yabawa ebyafaayo by'omukazi oyo era bw'atyo kwe kufuna amuwa amawulire nti yali azudde awali omukazi ono. Violet yamugamba nti omukazi baakulaze mu kyamu, ensobi gye wakoze wakedde okubiteekamu ssente, ekyo olaba kirabe naawe. Baba basobola okukulimba okusobola okufuna ssente ze wataddewo. Sagala yabuuza nti kakati nga lwaki baba bannimba ku ky'omwana atali wuwe? Olwo bw'atuuka eyo Violet kwe kumugamba nti ekyo kyangu nnyo naawe, bw'atuuka awali omwana ng'abagamba nti si yoyo owuwe kasita baba nga bafunye ssente. Sagala nakyo ate kirimba.
Sagala yakimanya nti yali asudde obubonero engeri gye yali azannya omuzannyo mu bukyamu, era kye yakola kwe kwetondera Nakyala nga bw'amusuubiza okukola obulungi olulala. Okwawukanako ne bulijjo kw'olwo Violet yali mukkakkamu nnyo, bw'atyo kwe kutegeeza Sagala nga bw'atalina kwenenya nti kale baali bajja kusobola okubikwatisaganya. Yamubuuza obanga yali amaliriza okubawa ssente, naye Sagala n'amutegeeza nti yali tannazibawa. Ne Violet kwe kumugamba nti kirungi bw'aba yali tannazibawa. Baatambula bombi okuva emmanju w'ennyumba y'omukyala ono. Omukyala bw'alaba bamuyitako buyisi, beeyongerayo kwe kusituka okuva ku katebe kwe yali atudde, nga bw'aleekanira waggulu nti bannange, ate mugenze bugenzi olwo mutabani wange naamufuna ntya. Violet yakyuka n'amugamba nti onootusonyiwa maama, ono si ye mutabani wo, genda onoonye owuwo ojja kumusisinkana. Bw'amaliriza okwogera ebyo n'atambula. Sagala yaseka ng'alaba omukazi yeemagaza bambi baafuna we batuula. Sagala kwe kubuuza Violet ekiddirira. Ono yamutegeeza nga bwe yali agenda okusigala era Akaayi okusooka okuzuula omukyalo ono. Ekirala kiri nti ebintu byakyuseemu kaakati. Amazima agataliiko kubuuza gali nti Mwesigwa si ye mutemu. Tugenda kunoonya omuntu oyo eyatta Owen n'okubuzaawo Pawulo, njagala onnyambeko tuzuule amazima ago. Nagezezaako okwogera ne Lulenti eggulo nga nina bye musaba okunnyonnyola, naye yeeremye, simanyi lwaki. Oba naye tamanyi, oba nga tayagala bwagazi kumbuulira ng'alina kyankweka. Ekisigadde ffe kuyiiya ngeri yakumalirizaamu mulimu guno. Ninawo kyenjiyizza, kansuubire oba kinaatuyamba. Sagala yamubuuza kye yali ayeeyezza. Yamusaba afune engeri gy'asembereramu Mwesigwa amufuule mukwano gwe, nti newankubadde kyali kiyinza obutabeera kyangu, nti baali bajja kumaliriza bamuwangudde. Sagala yabuuza ensonga emwetaaza okubeera ku lusegere lwa Mwesigwa. Violet yamutegeeza nti nina ebirala bye neetaaga okuva mu muvubuka oyo. Bwe kantanda n'enziramu okumubuuza ku by'omusango, ajja kutandika okunneekengera. Wabula singa ggwe omusemberera n'obaako engeri gy'akukkiririzaamu, tomanya ayinza okukubuulira bye neetaaga okukozesa mu luvannyuma. Sagala yalina by'ayagala okubuuza, naye munnange yali yeeraliikirira nnyo ennyanukula y'omukyalo ono. Yatya okumala ebbanga, wabula ku luno yeevaamu n'amalirira n'amubuuza nti mpulidde ogamba nti tetukyanoonyereza ku muvubuka oyo, kaakati bwe tuba ng'obwanga tubwolekezza muntu mulala, ate lwaki tukyetaaga okusemberera Mwesigwa? Violet yamutegeeza nti oyo yenna eyakozesa Mwesigwa ye yeebalama omukono gw'amateeka, yali amumanyi bulungi, bwe ntyo nange njagala kumukozesa okufuna oyo eyabitandika. Ekirala njagala kuzuula abantu abawa obujulizi mu kkooti ku musango gwa Mwesigwa. Bwe kiba nti Mwesigwa baali bamuwaayiriza, kitegeeza n'abajulizi baali bawaayiriza. Okuggyako nga tutegedde abantu abo, tewali kintu kirala kiyinza kututuusa ku kituufu. Ate nga buli gwentuukirira yeeremye okubaako kyambuulira ku musango guno. Buli muntu ampoleza kimu nga bwe gwaggalwawo. Kaakano byali bikyuseemu, nga bwe bawaanyisiganyiza ebifo, anti nga Sagala alina okulinnya okuddayo e Kampala, Nakyala yaba asigala mu gw'okunoonya nnyina wa Mwesigwa. Ekiro ky'olwo Violet yalinnya n'agenda ekyotera n'afuna wooteeri mwe yasula. Nga tannaba kwebaka, yasooka n'akola entegeka ku ngeri gye yali agenda okunoonyerezaamu omukyalo ono. Yalina okutandikira ku mawulire ga Sagala ge yali afunye nti omukyalwa bw'ava ekitovu n'afumbirwa eyo mu Akaayi, era obudde okugenda okukya ng'amanyi w'atandikira. Nnyina wa Mwesigwa bwe yava ekitovu mu kigo, yagenda n'atandika okukola mu maka g'omugagga omu eyeekaliisizo. Omwami ono yali ayitibwa Matabula. Ewa Matabula yavaayo ng'afunye omusajja eyali amusuubiza okumuwasa. Violet wano we yalina okutandikira okunoonya. Bw'atuuka ewa Matabula n'abuuza erinnya ly'omwami eyali agambibwa okuwasa Nakyalo ono, ne bamutegeeza nti ye yali Frederico Budala.
Budala gwe yalina okutandikirako okubuuza yababuuza gye baali babeera ne bamutegeeza nga bataddamu kuwuliza ku Nakyala okuva lwe yagenda ne Federico oyo. Yabuuza ye naye Federica ate abeera atya Budala? Owaayi ndowooza alina bataata babiri. Kaakati okuva lwe yagenda ne Federico oyo Budala tebaddamu kumubuuza. Yabuuza ku Federica ne bamutegeeza nti ne Federica yali taddanga ku kyalo kyabwe okuva lwe yagenda n'omukyalo oyo. Yabasaba okumulagirira gye bazaala Federica. Baamulagirira eyo nga wala nnyo kwagala kutuuka kumpi ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. Naye munnange yeeweza omumba nga bwe baga nti gwe bazikuba. Noono omukazi wattu yali takyayinza kubivaamu okuggyako okugenda gye baali bamulagiridde nti gye bazaala Federica. Tomanya abo baali bayinza okumulagirira mutabani waabwe gy'abeera oyo amuyambeko okufuna nnyina wa mwesigwa. Eyo yatuukayo ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Eyo yatuukayo ku ssaawa nga 11 ez'olweggulo. Nakyala ono Violet yasanga abantu bangi mu kkubo nga bagenda banguyirira. Byamusobera buli omu ng'amuyitako ayanguyirira. Abakazi Gomesi nga bazifungiza nako yasalawo okubaako gw'abuuza ekiri eyo bonna gye baali beeyunira. Omwami yamutegeezanga bwe baali bagenda ewa Dodoviiko nti waali wafuddeyo omuntu nti kale baali banguyirira kweyuna budde. Nakyala bwe baamutegeeza erinnya ne yeekanga olw'okuba nti oyo ye mwami bwe yali abuuza ebikwata ku Federico. Yagenda okujjukira okubuuza omwami erinnya ly'oyo eyali afudde ng'oli ali wala nnyo. Yagoberera abantu okutuuka awaka waali wafudde omuntu. Yatuukira mu budde bwa kuziika bwennyini. Yayagala okufuna gw'abuuza amannya ge yali afudde, wabula ng'atya nti bayinza okumubuuza gwe wazze kuziika ani. Yafuna ekitooke we yeesigama n'asigala okutunuulira ebigenda mu maaso. Okusinziira ku bye yalaba yakimanya nti eyali afudde yali musajja, anti nga bamulekwa ne bannamwandu bali awo baaziirana. Waliwo abaami 3 be yalengera nga banyumya, wabula nga balabika okubanga banyumya ku mugenzi. Yasembera we baali awuliriza oba asobola okufuna amannya g'oyo yali afudde. Abasajja kituufu baali banyumya ku mugenzi, wabula nga tebakozesa linnya okujjako okwogera ku yabadde musajja wattu bambi n'ebigambo ebiringa ebyo. Violet yali atya okumala gabuuza abantu ani ayitibwa Federico Budala, anti nga watyanga ye yali afudde. Tolaba okuswala. Yatuukirira abaami bano n'ababuuza nga yeefudde yeerabidde erinnya lyafudde nti kozi eyafudde abadde ayitibwa ani? Omwami yamwanukula nti ono Budala, tomumanyi ono abadde omubazi. Violet yawulira ng'entegetege zimufamba kwakogera mpolampola nti Federico. Omwami omulala yayanguwa nti yabadde Alozias, nze Federico, ate oli abadde muto wange nga ye Alozias Budala. Violet yasitula amaaso n'amubuuza obanga ddala ye Federico Budala. Oli bwakkiriza nti ye ono Nassekikowe yamutegeezanga bw'amaze ennaku ng'anoonya omwami ayitibwa Federico Budala. Omwami naye kwe kumubuuza kyamwetaaza, ne Violet kwe kumusaba baddeko ebbali boogere. Omusajja teyagaana ng'asooka ayawukana ku banne bw'atyo ng'agoberera Violet. Mukazi wattu yasooka na kumwetondera nti onsonyiwa ssebo, nzijidde mu budde bukyamu. Munnange mbadde sitegedde nti n'owafiiriddwa muganda we yenga bitalo. Oli bw'amaliriza okumwanukula nti bitalo kwe kutandika okwanja ensonga nti munnange nze Namatovu Vanessa ndi mwannyina wa mwesigwa Charles mutabani w'omukyala wo Nantale Ptopista. Nvudde lugendo luwanvu era maze ennaku nga noonya mama w'omwana oyo. Mutabani we yeetaaga okumulaba. Omusajja yakubiira ensingo kwe kwogeza ennaku nti maama Lutalo nga ndudde okumulaba. Violet yamubuuza lwaki yali amuyise maama Lutalo, n'omusajja kwe kumutegeeza nti omukyala yamuzaalamu omwana ow'obulenzi ayitibwa Lutalo, nti kale kwe baava okumuyita erinnya lya mutabani we. Violet yamubuuza ludda wa gy'asula,
Omwami yamutegeeza nti baayawukana n'omukyala oluvannyuma lw'okufumba ewuwe emyaka 5 gyokka. Bwe baawukana omukyala yagenda ye Kampala nti agenze kunoonya mutabani we. Okuva lwe yagenda tesiddangamu kumulaba kujjako okumuwuliza. Violet yamubuuza e Kampala abeera kitundu ki. Omwami kwe kumutegeeza nti tamanyi bulungi gy'abeera, ate bw'amusaba okumuwa essimu n'amutegeeza nti tagirina wabula alabika akozesa za mikwano gye. Violet yawulira nga keeteddwa. Omukyala yali amunoonyezza Lakayi kyokka ng'ate laba ate amulese Kampala. Obuzibu obwaliwo yali tamanyi kitundu ki. Eyo twabigaana, tetwabigaana wamma omuwuliriza wange. Ffe tugamba obuzibu obwaliwo yali tamanyi kitundu omukyala gy'abeera e Kampala. Buli we yagendanga yalowoozanga nti amaliriza wabula nga yeesanga atandise bujja. Nga byonna bikooye yasalawo abyerekereza asiibule. Abasiibula kwe kusaba okulekera omwami ono ennamba y'essimu. Yamusaba nti bwaddangamu okukukubira ssebo ontegeezangako. Bw'amaliriza okusaba ebyo kwe kusiibula. Essaawa olwo zaali zigenda mu 11:00. Newankubadde Violet teyayagalanga kutambula nnyo kiro, naye ku luno yasalawo obutaddamu kusula Lakayi. Kwe kulinnya addeyo e Kampala wabula ng'asuubira kutuuka eyo mu matumbi g'obudde. Mukazi wattu aba atuula mu baasi emozaye e Kampala. Essimu neevuga. Okugenda okwanukula essimu ng'omwami Federico gwe yali yakawukana naye amuwa amawulire nti omukyala gwanoonya yali yakava okwogera naye ku ssimu. Violet yamubuuza obanga yali amutegeezezza nti waliwo abamwetaaga. Yamutegeeza ng'omukyala bw'amuwadde ennamba ya mukwano gwe kwe basobola okumufunira oluvannyuma lw'okumutegeeza nti waliwo abadde amunoonya. Violet yamegerera ng'alaba wakiri byonna bye yakoze lino lyeri kyayisinze okuba ekkuba ettangaavu. Enkeera Violet enkoko yagikwata mu mwa okugenda okusisinkana omukyala nannyini ssimu era mukwano gwa maama wa Mwesigwa. Bw'akubira omukyala ono yamutegeeza nti abeera Busega. Bw'atyo n'ono n'avuga emmotoka n'agenda ku nkulungo y'e Busega n'alinda omukyala yali amusuubizza okumubuulira ebikwata ku nnyina wa Mwesigwa. Omukyala yamukubira essimu n'amugamba nti mu ddakiika nga 10 zokka yali waakuba ng'amutuuseeko. Violet aba akyamagamaga okulaba omukyala gy'anaava. Omukyala n'amuva emabega n'amubuuza obanga yenna Matovu Vanessa. Yamutegeeza nti ye era n'akimanya nti kirabika ono ye mukyala obwedda gwalinda. Baalinya emmotoka ya Nakyala Violet bwe batyo ne bagenda okusisinkana nnyina wa Mwesigwa. Ng'omukyala ono bwe yali amusuubizza bakyama awaka ng'olwo n'emmotoka bagivuddemu. Omukyala n'amulengeza omukazi ayitibwa Nantale Teopista. Ekiteezaala tekyala newankubadde bano baali bakyali walako. Violet yakimanya nti ono ye mukyala obwedda gwanoonya ateekwa okuba nga ye nnyina wa Mwesigwa. Omukyala amututte yalaba Violet atta ku bigere kwe kumubuuza lwaki. Ono teyamwanukulirawo wabula n'agenda mu maaso. Ebyo nabyo twabigaana. Kaakati Violet ne yeeyongera okusoma enfaanana y'omukazi ono. Yali mukyala mutono muwanvu, yali muddugavu ng'era enviiri ze nnyimpi, kale nga zaakaweke nga bw'olaba eza mutabani we. Ebirala teyasobola kubyetegereza ku mukazi engeri gye yali ewala. Yasalawo okugoberera omukyala eyali amuleese okugenda okusisinkana eyali ateeberezebwa okuba nnyina wa Mwesigwa. Bw'atuuka awaka omukyala n'amusaba okuyingira mu nnyumba. Ole gwe yali azze okusisinkana yali bweru ng'ayoza bintu. Violet yayingira mu nnyumba nga bwe baali bamusabye. Yatuula mu ntebe. Bw'atyo yali amuleese kwe kumwaniriza n'okwongera okumulamusa ng'atuusa awaka. Oluvannyuma n'eyali asigadde waweeru yayingira okulamusa omugenyi. Yatuula ku mukeeka bw'atyo kwe kulamusa Violet. Mwana muwala yali takyasobola kusigala waggulu nga yeewanise mu ntebe ng'alamusa omuntu ng'ono. Yali aniiwe. Alaba omukazi ono. Kwe kukka ku maviivi. Violet yatunuulira omukyala n'okuddayo waggulu okutuula ne kusooka ne kumulema. Yali yategereza omukyala bw'afaanagana ne mutabani we. Nga Mwesigwa n'omukyala ono yalina akannya ku ttamala erya ku ddyo. Yalina emba n'ekyenyi ekiwanvu ng'era mutabani we.
Bw'atandika okwogera nakyala yeewuunya nnyo anti ng'akozesa obubonero bw'emikono ku buli ky'ayogera. Omukyala yaleeta Violet yasituka n'afuluma ebweru okuwa ono ekyanya yanje ensonga ze. N'ono aba ayagala okufuluma Violet kwe kumusaba alindeko nga bw'amutegeeza nga bw'alina ky'ayagala okusooka okumubuulira. Bw'atyo mukazi wattu n'addamu n'akkalira wansi nga bwe yeetegereza Violet. Ono yakwata ku nsawo ye n'aggyayo akafaananyi ke yali yabba ku mwesigwa. Yakaweereza omukyala nga bw'amubuuza obanga ng'amanyi abali mu kafaananyi ako. Omukyala bw'atunuulira ekifaananyi yeekanga ate kwe kutunuulira Violet. Yamubuuza gye yajja ekifaananyi ekyo nga bw'amutegeeza nga bwe yakireka mu bintu bye yalekera mutabani we olunaku lwe yamuleka ewa kitaawe. Omukazi yeeyongera okusaba Violet okumukakasa nti mutabani we gy'ali mulamu. Kwe kumubuuza nti ojja otya okuba n'ekifaananyi ekyo. Okwogera ebyo byonna ng'onaamutunuulidde tanyega, wabula yali akyayagala olugero lw'omukazi. Omukyala yalaajana nti nyamba ombuulira wali mwesigwa. Mukazi wattu agenda okumaliriza okwogera ebyo nga n'amaziga gamuyitamu. Oluvannyuma Violet yasalawo okubaako by'abuuza omukyala ono. Yamubuuza nti lwaki walekwa mutabani we ng'ogamba nti omwagala nnyo. Omukazi yatunuulira Violet kwe kumugamba nti bizibu mwana wange. Violet kwe kusekereza n'amugamba nti otegeeza ki maama. Omukyala kwe kumutunuulira n'amugamba nti munnange nga bw'omanya ebizibu by'ekikazi. Nagenda nga ntandika okukola ewa kitaawe w'omwana oyo. Eyo gye yankwanira. Semaka n'akwana omwana ow'obuwala. Gye yankwanira okukakkana nga nfunye olubuto. Wabula yalinawo omukyala awaka. Bwe ndaba olubuto lutandise okulabika kwe kuddukawo ne ŋŋenda ntandika okubeera eyo empigi. Bwe yatuuka awo n'asirika. Violet yamukuba eriiso ng'alinga amugamba nti genda maaso n'okunnyonnyola byaddirira. Omukyala kwe kugenda mu maaso nti bw'embeera empigi, embeera teyali nnyangu n'akatono. Violet kwe kumubuuza nti teyali nnyangu etya. N'amutegeeza nti nali lubuto ate nga sirina bulungi ssente. Nalwalanga wabulanga n'ezintwala mu ddwaliro sizirina. Violet yamubuuza obanga nnyini lubuto yali takimanyi. Omukyala yakifunamu obuzibu okwanukula ebibuuzo bwe biti. Violet yakiraba kwe kumugamba nti totya, nze wano ndi ku mulimu. Mpulidde bingi n'okusingawo. Omukyala yamutegeeza nti teyasooka kumugamba naye oluvannyuma n'amubuulira naye ng'amaliriza okuzaala. Bwe namala okuzaala omwana omulenzi, omwami ne mutegeeza. Yakkiriza okutulabirira naye oluvannyuma ate n'agaana. Omukyala yasooka n'asiriikirira. N'ayongerako nti yali ayagala kumpasa nga mukyala we omulala. Ekyo nakitya nga sisobola kwetantala mukyala we oli. Awo we yakoma okutuwa obuyambi. Omukyala yasooka n'asiriikirira era. Oluvannyuma kwe kubuuza Violet obanga anaamutuusa wali mutabani we. Kwe kumutegeeza nti yali ajja kumutwala singa amubuulira ensonga eyamulesaawo omwana emabega wakati mu kumulimbalimba. Mukazi wattu newankubadde teyandyagadde kubuulira muwala ono nsonga zonna, naye yalowooza nti osanga ly'ekkubo eriyinza okuddamu okumugatta ku mutabani we. Yamutegeeza nti olwatuuka yalina ekyuma ky'akasooli gye yali akola, kyokka ekyuma ne kiggalawo. Bw'atyo n'aba nga takyalina mulimu. Omwana yali yeetaaga okulabirirwa ate nga kitaawe yagaana okumuwa obuyambi. Kye nasalawo kwe kumutwala ewa kitaawe, nze mpatikane gange ndi munona nga nteredde. Ono kwe kumutereezaamu nti n'omusuula ewa kitaawe ye bannanga akawala kanaaba katya kana akalemedde ku mukazi. Ke katamanyi bizibu bya kikazi bye tuyitamu. Sabo Juliet kwe kumubuuza nti n'omusuula ewa kitaawe wabula si kumutwalira kitaawe. Omukyala ekyo teyakisiinyaako, kwe kugenda mu maaso. N'amutegeeza nti nga wayiseewo emyaka 3 yaddayo ng'anoonya ewaabwe wa taata wa mutabani we. Ne bamutegeeza nti oli yali yatundawo dda. N'abuuza ku bantu bonna abaali mu kitundu ekyo naye nga bantegeeza nti baali tebamanyi gye bayasengukira. Napangisa omuzigo Kasangati okumala emyezi nga 6 nga mbeera okwo nga ndowooza nti luliba lumu nendaba ku taata wa mwesigwa antwale wa mutabani wange naye nga wa saasobola.
Violet yawulira ennaku bambi olw'ebyo omukyala bye yali amutegeezezza era mukazi wattu aba agenda okuddamu okunnyonnyola nga bwe yali akomyewo mu Kampala okuddamu okunoonya mutabani we. Violet yamusaba alekeraawo ng'amusuubiza okumutwala eri Mwesigwa. Omukyala yabugaana akaseko n'abuuza nakyala ddi lwe yali agenda okumutwala ewa mutabani we. Yamwanukula nti kwolwo lwennyini. Omukyala yasanyuka nga mukazi wattu tamanyi na ngeri yakwebazaamu omuwala ono gwe yali tamanyi n'abimukwatako. Yasalawo okumubuuza Violet bw'ayita Mwesigwa wabula ono n'amutegeeza nti emboozi ya lulala. Omanyi Violet yayagalanga nnyo kubuuzibwa era nga bw'aba asobola okwewala okukwanukula nga kyakola nga bwe yakola ku olwo. Yasiibula omukyala nga bw'amusuubiza okumulaba olw'eggulo nga bagenda okusisinkana Mwesigwa. Abatannafuluma kwe kukyuka n'atunuulira omukyala n'amugamba nti tofaayo maama, ngenda kukuleetera mutabani wo, kyokka tolina kumweraliikirira olw'ensonga mulenzi mulungi ow'empisa, ategeera ate ow'eggonjebwa. Omukyala yasigala asekereza nga bwe yeewuunya omuwala yali asazeewo okumuyamba. Violet yafuluma ennyumba wabula nga naye musanyufu oluvannyuma yali asobodde okusisinkana nnyina wa Mwesigwa. Kakano ekyali kisigadde kukola ntegeka kubasisinkanya. Bw'atuuka eka Violet kwe kukubira Mwesigwa essimu era yamusaba okumusisinkana olw'eggulo. Musajja wattu yabanga musanyufu buli lwe yawulizanga okuva eri Violet, kyokka ku luno okwawukanako n'emirundi emirala. Olwaleero yasooka kumunenya n'amugamba Vanessa, lwaki essimu zo tezibeerako? Simanyi weewala kwogera nange, emirundi gyonna gye ngezaako okukukubira essimu yo tebaako, kyokka ate nga naawe tonkubira nga bwe wali onsuubiza. Violet eby'okumunenya yali yabimanyiira. Kale kino kyali tekimutiisa kubanga era yali akisuubira nti ono alina okuba omunyiivu. Yagamba Mwesigwa nti kyekiseera weerabire ebyo byonna olw'ensonga nina ky'omuwendo gye nkutegekedde akawungezi ka leero. Yamubuuza essaawa kwe balina okusisinkanira kati ne bamutegeeza nti ku ssaawa 10. Mwesigwa bwe yazzaayo mmotoka y'abasajja ng'egoomyegoomye baamusaba ssente mpitirivu z'ataalina. Ekyokukola kyali kimu, kuddayo akolere kitaawe eyamuwola ssente ze yaliwa. Violet bw'amutegeeza nti yali ayagala basisinkane ku ssaawa 10, yasooka n'asoberwa. Ekisooka ku mulimu yalina kunnyuka ssaawa 11. Kale yali tayagala kunnyuka nga tannazituusa kugenda kukuubagana na kitaawe, kyokka ate nga yali tayagala kufiirwa nsisinkano ye na Violet. Amagezi ge yasala gaali gasobola okumutaasa. Yasiibula abakozi banne be yali akola nabo n'abategeeza ng'omutwe bwe gumubobbe nnyo. Okugenda okutuuka ku ofiisi ya kitaawe ng'asinda okufaako obufi, yamutegeeza ng'omutwe bwe gwali gumuluma okufa obufi nti era n'okuguwanirira yali aguwaniridde ssebo. Musajja wattu bw'alaba mutabani we ng'awaniridde omutwe nakisanga mutabani we bwali obubi. Kitaawe alina omuvubuka gwe yayita n'amusaba okuwerekerako Mwesigwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Musajja wattu teyakimanya nti baali bamulimbye. Mwesigwa yasanyuka nnyo. Kitaawe bw'akwata mu nsawo n'ajja ssente enkalu n'azimukwasa zimuyambeko okugula eddagala. Mwesigwa yakiraba ng'agenda kukuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu. Laba kitaawe bw'akola ekintu Mwesigwa kye yali tayinza kulowoozaako. Yakwasa omuvubuka n'ebisumuluzo by'emmotoka ya kitaawe atwale mutabani we mu ddwaliro. Yawulira ng'afa essanyu anti nga n'entambula yali agifunye. Bwe bafuluma ebweru Mwesigwa n'asaba omuvubuka ebisumuluzo by'emmotoka nga bw'amutegeeza nga bwe yali ajja okusobola okwevuga. Omuvubuka teyali mubi nga amukwasa ebisumuluzo by'emmotoka oba naye omuvubuka yalina bye yali akola anti naye teyamuteganya ng'alinga gwe baali bawonyeza obuwonya. Mwesigwa yayingira emmotoka bw'amaliriza okusiba omusipi ne yejjawo. Kitaawe agenda okukitegeera nti Mwesigwa agenze yeevuga ng'ono ali wala. Ku ssaawa 10 zennyini Violet yali yakwataganye dda ne nnyina wa Mwesigwa era nga bali mu kifo we bakkiriziganya okusisinkana mwana mulenzi. Baalinda wabula nga buli omu alinda kimu Mwesigwa kulabikako. Omukyala yali alinze okulaba ku mutabani we gwe yakoma okulaba nga wa myaka 5 gyokka. Ate ye Violet yali ayagala kulaba ssanyu lya maama n'omwana.
N'ekirala naye yali ayagala okulaba ku Mwesigwa gwate baali basemba okulabaganako nga Mwesigwa aweze emyaka 27 essabbiiti ennamba yali sabbiiti emubumu bweti pana yakajajanga kali mu mukwano gw'abantu. Essabbiiti ennamba kyali kinene nnyo y'okubanga talabagana na muntu nga Mwesigwa. Mu kaseera ako we yakirowooleza nti leero lwasemba okulabagana n'omuvubuka ono. Kino ate kyamuwa ennaku ku mutima atandika atya okwesonyiwa omuvubuka ono. Yali awulira nga amwagala naye laba yalina okumwesonyiwa ng'amateeka ga kampuni yaabwe bwe gaali galagira. Yeewuunya engeri gye yali agenda okukkirizisa omutima gwe nti tagenda kuddamu kulaba Mwesigwa. Yawulira nga tateredde we yali atudde, oluwewowewo lwamuyiikira, ebigere yali takyasobola kubiwulira ng'awulira ng'agenda asanyalala. Omutima gwali gukubira kumukumu okugattako okuwulira ng'enjoka zimusalirira. Violet yasituka agenda afune waakiri we yali ayinza okweyiyiirako ku tuzzi okugezaako okuzza embeera mu nteeko. Nga yakayimirira waliwo emmotoka eyatuuka. Yali nnungi nnyo, yayimirira butengerera okwetegereza afuluma nga si ye Mwesigwa. Violet yasanyuka n'abuukabuuka nga bw'olaba akaana akato akalabye nnyina waako. Kwe kudduka n'amugwa mu kifuba, yamunyweza ng'era omuntu gw'ayagala. Bombi baali basanyufu ng'oyinza okulowooza babadde bamaze ebbanga lya myaka nga tebalabagana. Mwesigwa yagamba Violet nga bw'amukwata ku mukono amugoberere nti nina kye nkuleeteddeyo, jangu olabe. Batambula ne bagenda waali emmotoka. Mwesigwa yaggulawo oluggi lw'emmotoka n'aggyayo akatabo nga katono wabula nga kalabika bulungi. Violet yakakwata n'akeetegereza kungulu. Aba akabikkula atandika okusoma ebiri munda. Oli n'amukomako nga bw'amugamba nti keesonyiwe ojja kabikkula ng'otuseeka. Mwesigwa yeebaza Nakyala olw'okumulowoozaako n'amukubira essimu ekyabasobozesa okuddamu okulabagana. Mwesigwa bw'ayogera ebyo Nakyala kwe kujjukira omulamwa gw'ensisinkano eno. Banayo omukwano ky'oba olaba nze bannange. Agamba nti mu butuufu yasanyuka nnyo okulaba omwana mulenzi ono. Amazima yali yeerabidde n'omulamwa gw'ensisinkano eno ekintu kye yateeseteese okuva enkya. Yakyuka n'atunula eri omukyala n'amukwatiriza nga abeegesa amaaso. Kwe kusekereza n'omukyala n'amuteerako akamwenyumwenyu. Yasembera waali Mwesigwa kwe kumubuuza oba ng'asobola okutegeera omukyala gwe yali amulengeza. Mwesigwa kwe kumutegeeza nga bw'atamumanyi n'ayongerezaako nti oba lwakuba ndi wala nnyo. Yaani oyo Vanessa? Violet yaseka n'amugamba nti oyo ye maama wa Mwesigwa, omukyala Nantale Topista. Mwesigwa yasooka n'alowooza nti oba kusaaga. Kakati Violet ayinza kusisinkana atya nnyina? Yabulwa w'atandika okubuuza, kyokka ng'ebibuuzo yalina biyitirivu. Yasembera yeetegereze newankubadde yali yasemba okulaba nnyina ng'akyali muto nnyo wa myaka 5 naye yasobola okubaako kyajjukira ku nnyina. Mwesigwa bw'asembera okumpi, buli omu ku muzadde n'omwana baatandika okwetegerezegana. Omukyala yalabanga ddala ono ye mutabani we n'amwenyaamu. Kyokka ate mu kumwenya Mwesigwa yalaba akannya ku ttama ly'omukyala ono. Olwo n'afuna ekifaananyi nti ono alabika ye nnyina. Lyali ssanyu jjereere nga Mwesigwa ayanguyirira okutuuka awaali nnyina. Bw'atuuka waali kyava amuyita nti maama, n'omukyala n'ayanukula nti wangi Mwesigwa. Mwesigwa yagwa nnyina mu kifuba. Bannange yali yaggwamu essuubi ery'okuddamu okulaba ku nnyina nga mulamu. Bw'amuta ate amaaso agaaliko akaseko n'agakyusizaawo ng'abuuza nnyina lwaki, maama lwaki mwanneerabira ebbanga eryo lyonna? Nga bw'amubuuza lwaki teyakomawo kumulabako, yamubuuza naye ddala maama wankyayira ki nonneerabira bw'otyo? Maama lwaki? Lwaki wanneerabira bw'otyo maama, emyaka 20 n'omusobyo nga toddanga?
simanyi oba nga ndi kusonyiwa olw'ekyo. Otomanyi ebizibu bya kikazi mwana wange bitusuuzaawo abaana. Kate naawe kavubuka ggwe. Omukyala yayagala okubaako kyayogera wabula ebigambo ne biraalira. Omusango yakkiriza nti gwali gumusinga. Yayagala okunyonyola Mwesigwa ensonga lwaki banaye buno twabugaana. Yayagala okunyonyola Mwesigwa ensonga eyamumulesaawo wabula ng'alaba tematiza. Bw'atyo kwe kusigala ng'atangaaliridde awatali ngeri yakwennyonnyolako. Mwesigwa yamugamba nti nze sikulimba, nenfuna omwana sirina nsonga gye nnyinza kwekwasa kumusuulawo. Mu butuufu tomanyi bye mpiseemu emyaka gino gyonna w'otobadde. Gw'oli maama nabaki azaala n'olekaawo. Era munnange bibuuzibwanga ggwe omwana omulenzi naye omuwala tosobola bibuuza nnyoko. Omukyala agenda okuwulira ng'omwana byayogera bimufumita amafumu kwe kutandika n'okukulukusa amaziga. Violet mu kiseera kino kyonna yali yeetegereza kigenda mu maaso. Bw'alaba omukyala ng'ayoza ku mmunye kyeyava asembera n'akwata Mwesigwa nga bw'amusaba okukakkana. Mwesigwa yatambula butambuzi n'agenda ayimirira wali we yali alese emmotoka. Violet yasaba omukyala okutuula wansi, ye kyava agenda awoyawoya Mwesigwa. Bw'atuuka waali yamugamba nti mbadde njagala ensisinkano eno ebe ya ssanyu. Mwesigwa omukyala oyo alina ensonga ze ezamutwaza bw'atyo n'akulekawo, naye ate akwagala nnyo. Tosobola kuteebereza bbanga ly'amaze ng'akunoonya. Mwesigwa yaseka mu ngeri ey'ekikuusa kwe kugamba nakyala nti enjagala yenga yanjawulo nnyo. Bonna abaagala batabani baabwe ekyo kye bakola. Violet yamugamba nti tosobola kuteebereza gwe ebbanga ly'amaze ng'akunoonya. Mwesigwa ekirungi kye yalina tamanyi kusiba busungu, mwangu okwinyonnyola n'ategeera ate nga yeesonyiwa. N'ekisinga obukulu amanyi okusonyiwa. Kale kwe kugamba nakyala nti nze simulinaako bukyayi, mbadde mmunyiigidde, naye ate kati mbyesonyiye mbimaze. Amazima gali nti ndi musanyufu okuddamu okumulaba. Kibadde kirooto gye ndi naye ate kituukiridde. Violet bw'alaba ng'ono akomyewo mu mbeera kwe kutambula okusisinkana ate maama. Aba agenda Mwesigwa kwe kumuyita nti Vanessa, osobodde otya okufuna maama? Violet yamwanukula nti omwana yabadde yeetaaga okulaba ku maama ate nga ne maama ayagala okulaba omutabani. Nze kwe kukola ekyetaagisa. Musajja we tuteyalemerako. Ebya nakyala yali agenda abitegeera byabangamu katemba, engero n'okusaagirira, kyokka ng'olumu aba abitegeeza. Violet yaddayo n'atuula we yali alese omukyala nnyina wa Mwesigwa. Yasalawo yeetonde ku lwa Mwesigwa. Musonyiwe maama, naye nkakasa akusonyiye. Omukyala yaseka busesi kwe kumugamba nti leka naawe Vanessa, sinyiize, nze ndi musanyufu, nsobodde okumulabako nate. Oluvannyuma omukama ayanukudde essaala zange ne Violet yali musanyufu anti yali asobodde okulaba ekintu ekirungi kyakolera Mwesigwa. Nga batudde awo Mwesigwa yajja atambula mpola mpola naye kwe kutuula ku lusegere ne Violet. Nakyala yakimanya nti alina okuvaawoko okuwa ababiri bana omukisa okwogeramu. Bw'avaawo nnyina wa Mwesigwa kwe kutendereza mutabani we nga bw'akuze. Bannange okuze Mwesigwa, mukama mulungi, wenna olabika bulungi. Mwesigwa yawuuna buwuunyi. Yamubuuza ku bya kitaawe. Ono n'amutegeeza nti kitaawe gyali mulungi. Yamubuuza ku mwannyina ky'olaba era omuvubuka n'amutegeeza nti yagenda mitala w'amayanja kusoma. Yeeyongera okumubuuza n'amugamba nti weebale kulonda mukyala mutuufu. Mwesigwa yamubuuza mukyala kigwoyogerako maama. Ono kwe kumugamba nti oyo Vanessa, kyoyagala okugamba nti si muganzi wo. Mwesigwa yanyeenya omutwe nga bw'amugamba nti nedda maama, newankubadde nga nandikyagadde abeere. Omukyala yali yayagalizza dda Violet okubeera muka mwana we. Yagamba mutabani we nti kiki, lwaki tomusaba n'afuuka naawe? Mukyala mulungi, wampisa ate nga mugezi. Maama amagezi yagalabirawa. N'ekirala akwagala, gwe gezaako okumutunuulira mu maaso ng'oyogera naye, ojja kusobola okukiraba. Gwe tokiraba? Njagala nnyo bamaama abajjagujagu. Maama yali alowooza nti yasinga okutegeera Violet, naye ne Mwesigwa yali amumanyi bulungi, ng'era n'ensonga zaaliwo ezikyamulemesezza.
Ensonga enkulu yali nti Violet yali tamuwabudde, kale nga buli kiseera abula ate n'aboneka bubonesi nga bw'olaba omwezi. Mwesigwa yali mutuufu ku kya Violet okubula n'aboneka olw'ensonga nti ne ku ssaawa eyo yennyini Nakyala yali alowooza ku kyakubula. Okwawukanako ne bulijjo, ku luno Violet yali agenda kubula bbanga lyonna ng'akyali eyo mu kinaabiro gye yali alaze. Violet yali asazeewo ayitire manju w'ekizimbe agende bw'atyo. Ekyoluvannyuma yakyesonyiwa ng'alaba kya busiru. Bano baali bajja kusigala bamulinda nga balowooza akomawo. Ku ludda olulala kyali kijja na kubeeraliikiriza, kwe kusalawo okujja asiibule lwa bulungi. Yakomawo n'atuulaawo ku kifaafa. Ekifaafa kye kibaawo. Kati engeri gye bayubula omuti bajjemu embaawo eziri wakati. Kati bino bye bayubuddeko erudda n'erudda ng'ekikuta ky'omuti kye bayita ekifaafa. Kati yakomawo n'atuulaawo ku kifaafa. We baali batudde obwedda bwonna yabategeeza nga bwe yali agenda okubalekawo nti alina emirimu yali agenda okukolako eka eyo. Bombi beewuunya, baali bamanyi nti bagenda kubeera naye akawungeezi k'olwo kwonna. Yafukamira wansi n'asiibula omukyala n'asiibula ne Mwesigwa. Oluvannyuma n'asituka agende. Yatambula naye Mwesigwa nga takikkiriza nti Nakyala agenda mangu bw'atyo. Mwesigwa yasituka okumuwerekerako. Baatambula bombiriri okutuuka Violet we yali alese emmotoka ye. Mwesigwa yagenda amwegayirira alindeko okugenda naye ng'ono tanyega. Bw'ayingira emmotoka, Mwesigwa ye n'akyuka okukomawo we yali alese nnyina. Nga tannasimbula mmotoka, Violet yalowooza ku kye yali agenda okukola okwerabirira ddala Mwesigwa. Yali nnaku njereere ng'alaba Mwesigwa amukubye amabega agenda. Emmotoka yagifuluma waakiri asembyeyo ekyokumugwako mu kifuba. Maama agenda okulengera nga Violet ajja ayanguyirira kyava asongera mutabani we emabega. Naye yakyuka gye yakubira amaaso nga ku Violet nga ajja ayanguyirira kyenkana ng'adduka. Bw'ayongera okwetegereza ng'alaba Violet alina amaziga mu maaso. Ebyo bikukaabya nabyo. Mu kiseera ekyo yalinga alina kyayagala okwogera wabula olulimi ne lwesiba. Mwesigwa yasembera waali n'amubuuza nti obadde ki? Ndaba ng'akaaba. Yamukwata n'amunyweza n'emikono gye gyombi nga bw'olaba omwana omuto mu mikono gy'omuzadde we. Kyokka era teyayogera kigambo. Mwesigwa yayongera n'amwekubako nti leka naawe Vanessa mbuuliraako, lwaki okaaba? Ne mwetegefu okukuyamba, tujja kukwatira wamu nakyo tukigonjoole. Oba musajja wattu yali asuubira kugonjoola kyekyo kye baali batamubuulidde. Asajja mweyamaayama ebintuntu. Kati yali amanyi ono abadde ki? Alyoke yeeyama embu tujja kukigonjoola. Mpolampola Violet yatamwesigwa wabula nga aweweddeko waakiri. Kwe kudda emabega n'ayimirira ng'amutunuulidde. Mwesigwa yamubuuza jadda wabula n'agaana okwanukula. Ekyaddirira Violet kwanguyirira n'agenda n'alinnya emmotoka ye ne yejjawo. Musajja wattu yasigala yeeraliikiridde nga tamanyidde ddala kyali kituuse ku mukwano gwe. Bwadde eri maama n'atayagala kwogera ku ekyo ekyali kibaddewo, naye yasigala yeenenya nti osanga yandiremeddeko oba n'agenda ne Nakyala n'amanya ekimutawaanya. Maama yali ayagala kumugamba nti Vanessa akwagala, naye n'asirika mukazi wattu tajja kwetuusa ku lunaku olwo olumu munnange. Violet yali akomekkereza enkolagana ye ne Mwesigwa. Kino kyali kimulekedde obulumi obutagambika. Yasalawo obutaddayoka naye agendeke wa mukwano gwe eyabeeranga ebulenga mu Wakiso nga bw'alowooza byonna ebibaddewo. Mukwano gwe yali musanyufu okumulabako. Yali mukyala mufumbo ng'alina abaana 3. Bonna baali bamumanyi bulungi Violet era abaana bwe baamulaba kwe kutandika okuleekaanira waggulu nti nga kisanyusa okukulaba maama Violet. Yali abaagala nnyo, kale nga buli lwajja abaako ebirungi by'abatwalirayo okwo gattako okubanyumizaayo ku mboozi ezisesa n'okubagerera obugero. Yalinga nze. Naye olwaleero byali byanjawulo nnyo. Violet yalina bisesa. Bawa omukyala bw'akomawo naye n'amwaniriza n'okumusanyukira era yamwebaza okubalowoozaako n'abasuulira omwoyo bw'atyo. Yatunuulira abantu bano n'alaba essanyu lye balimu awaka waabwe wano.
n'awulira nga naye yandyagadde okufuna famire ng'eno. Yafunamu n'engeri y'obujja. Eyali agenda okusula kwe kusiibula n'addayo ewuwe. Bw'atuuka ewuwe nga wawuubaaza bya nsusso. Era wano teyamanya kyamutanula kukwata ssimu okukkakkana nga takubidde mwesigwa. Ate omuwala nga yayenjebuka nnyo nga tetutera kuyenjebuka tuti. Olimba muwala amangu ago. Ng'onaakubira mwesigwa. Essaawa zaali tezinnaba na kuwera na 3 ng'ayawukanye n'omwana mulenzi ono. Naye yali awulira ng'ayagala kwogerako naye. Kyokka oyo ye muntu gwe yali ateekateeka mbu okwesonyiwa ebbanga lyonna erisigadde. Wano we yakirowooleza nti Lulenci ono yakola ensobi. Yaliraanya omuzigo n'omuliro. Kibi nnyo tokikolanga.